nina kenda byenga kagamba Nobat Pallaso yakola Pallaso ekyejjo namuwa ssente yankola ekyejjo kati kana akakazi akakola kusanyuka oba kekani bakatuuzaako bakawa program ya kiro kubanga kali singo tekalina musajja ku myaka gyako kaddugavu kalinga enziiziri ne ku TV erika amatala kafaananirako bubi ku zino TV ze bagamba mbwerungi ya n'omubi kuba kakuba amatala ga NBS gonna ne kasigala nga kakadde bakatuuzizza okwo katudde nako ku bujanjalo bwako mbuka bwe yali amukoze ekyejjo tekamanyi na hard work bakyakakoleza ku situulu katudde awo mbosi ekyejjo wali omanyi byempiseemu gwe omanyi ebbeeyi yange Uganda is a free market economy nga temuyombesa babaseera mayumba mweno mwe tujja bazza mu line. Let me tell you something. Uganda is a free market economy. Teri yankola kyejjo nze nyini nze nasaba sente ezo ate siye kazi mpo byazimpa ate mbuchanga tadera bazimpa because I have the music. That's my brand, and if you don't like my brand mbuba mukola kyejjo sente zote muziwa buli jaba Nigeria ne bazitwala bazikomyawo mu Nigeria kye yali azikomezaawo mu Nigeria kye yakola charity one najja n'asomesa abaana nkumanyira abantu oba kekani akakazi akatula ku NBS kankafuule famous kabadde mu Lumax olwa bbulu olukuusirwa ekijwenge kono obuviiri kabookyeza oba gwe bayita palming kasise baka bush nakombo katudde bakawadde omulimu gwa kubuukira ku bantu ogwo si mulimu mu bugambe bwetereeza obwo obukazikazi bwe bawa bwani professional bugenda suula TV yaffe ennungi NBS ye TV esinga naye muzeemu muleesa obwo obukejjekejje obwo bonna assist kali eyo mbonako kanjogerako mbu bamukola ekyejjo kati luli konga nabagambye abamu mu basaasire bagamba abantu nti ono yagoli agwa nga yetasituka na waatudde sokera dala Uncle P nsabu nubaka kutukeko nga buli bwakutuuseeko with a lot of respect let me first introduce myself. My name is Haffy Powers. Okay, my name is Nabanja, aka Haffy Powers, because you said you do not know me. Ndabye chicken nga agamba mbu ekyasizo musisa Pallaso kugamba nti notamanyi. Chicken mulimu gwenkola mu broadcast. Nalaba ko lumwawo nga bakutuziza bigambo bya Karim Harij. No gamba for you a journalist. No. I doubt you are. But omulimu gwe tukola we introduce ourselves every single time you appear on the screen. Bannamawulire obalaba nasoma amawulire nasigala nga agamba yenze gundi buli wetujja nga fesi y'abantu bagiraba n'amanya agabirawo wansi but you reintroduce yourself because buli lunaku abayirayo omuntu omupya aba yakasitaninga into Sanyuka TV nga gwe mulendo gw'ogenda osooka okulaba. No offense. So kyovolaba ne wemba nze nno njogera wano nga byange byakwogera. I always introduce myself that my name is Haffy Powers. Kale, bwabadde tomanyi, I am the one. Nsanyusa okukulaba. Ekyokubiri, you people, kyakasa kyogerako. It is not si kya kitalo, si kya kabi okugamba omuntu nti tomumanyi. Akakantu, I remember very well Kyagulanyi yakogera. Naye yakogera n'amala n'aseka because just yayagala jjeregereza oli muntu. Nze teriyo kintu kya busiru n'ogenda kumpewo n'ogamba oba nga boogedde ku muntu n'ogamba simumanyi. Kiba kyavunaanyizibwa nnyo. You go and search about someone and Google about someone. Imagine nga oli mu conversation ne banno ne bagamba president w'egundi afudde ng'ogamba tomumanyi. Kakati naddala fe abeera abantu abali mawulire, people who are supposed to be informed. Era if you don't know about something you can pretend like n'abantu basobola okola ati Haffy kino takimanyi naye apretending nze kyavunaanyizibwa nnyo ogenda n'oyogera ku kintu ng'okimanyi kubanga nze neewuunya Uncle P, why would you even respond to someone you do not know? Ako kabadde kafu akitegeera tosobola kurespondinga ku muntu gw'otamanyi. So many times batwogerako eyo but you go ogenda n'olaba omuntu abadde akwogerako, you look at them n'olaba whether they are worth talking back to or not. So bw'ogamba nti omuntu tomanyi but still n'omuwa obuddewo. You a whole brand? I don't think kabadde kanyuma tekanyumye. Another thing, njagala okugamba Uncle P, abantu abakuwa ebigambo abakuwa olugambo ne bajja ne bagamba neyogere bwati ne bwati ne bwati bagambe bakuwa information entuufu. Actually
tebakuwa, don't just listen to people. Abantu abakuli okumpi olumwe enjala ye baluma. Ojja nayogera n'omwayo ekidda n'agenda nafuna ekikomando. Kiba kyabunanyizibwa nnyo bw'aba kugamba nti gundi yakwogeddeko kino na kino. Omugamba kandabe. Alete proof. You listen for yourself, you read for yourself. Kubanga bw'abadde oyogera bw'abadde responding. You mixed up two brands. Dayo gwe kenyini weewulirize. You are mixing up me and Sandra Lian. Chobalanga luo ebigambo bitambula. Pallaso kyakoze Sandra Lian. Pallaso kubanga nawe kenyini you are confusing yourself. Because bagambye ebigambe tuwabiwulidde. You are just singa badde obiwulidde ng'obirabye we batwali badde omanya ngo responding. Wadde ogamba omuntu akola kirayogera kiro and then you are quoting my words. Kyabadde si kirungi. Another thing is it's okay ddala bw'obanga badde owulidde bulungi ebintu ebyo. There's nowhere I disrespected you, Pallaso. There's nowhere. I don't know why you even have had to blow that out of context. There's nowhere. Is it bad? Bakola ekyejjo ne bakubookinga sente nnyingi. I think it was a good thing. First of all, I credited your music that you had very go aliko wene endongo ennungi era nga bakugula sente nnungi. Ate sakyogedde namu yadde for anyone who uses their head. Anyway, internet, they don't teach people. Balonda mukibalonze mwe bagenda ne bakiblowing. But just, I'm not even trying to clear my name. I'm just to tell you that abakujja ne bakwa information bajja kusuula muziso. For anyone who has been close to me for years, actually, those are the people who are concerned. I have a friend in South Africa. Aina mfano gwe yaweleza mesenaga babane for the times Haffy we are protecting oba we alaga nti no yagala nnyo Pallaso. This is what kyekino kyeyamusasuddemu. I'm not even heartbroken. I'm not even disappointed. Nothing, zero. Kubanga nze nkimanyi ne bye wayogedde tuwabirabye tuwabiwuliriza. Okitegeera. I have a friend of mine who is your good friend. Ask her for all the time. Nze eva nebombuuza nga nakazuka nekiba mukiroto nombuuza who is your best male artist in Uganda. I'll mention Pallaso. Even after what you said, I'll still say Pallaso, you are my best male artist in Uganda. Yes, I stand for that. Nze tebinkwatako oba weesotya because it's mbimanyi. I know what stardom does. Character is all beating a talent. Nejukuba nejigalamiza nejisanyawo. So my dear, ekyo tekijja kujjawo nti no gomimbi wange nsingira for all the time. Ate era nze nkumanyi because you're a star. Yeah? I don't, or if you don't know me then it's okay. Me, I'm a fan. Tewali nnyo na makulu. Bananga, you can't be known by everyone. You see this app, app ya TikTok. Mpya yakajja. Nze nalabanga ano nga bagenda ne boogera ku baana abali abakabi babayimbi abali abakabi. Nga mwe bagayi mwe nga temubamanyi. Muyinza okuba mulina bakulu. It's not that mwakakula mwakakwata smartphones. Nenga mwakulira tewali masanyalaze, temwalina TV, temwalina. There's a time we're talking about Robin Kist and everyone is like, who's Robin Kist? I was like, who is asking who Robin Kist is? Nemanya new app, era every app jana abantu bayo bano bakajja back evolving. That's why just omuntu ngagamba tamanyi sana. So kanga omuntu yali big brand then. Which is okay, no offense. Yeah? Kakati anko pia bebintu wabiwulira. There is nowhere I disrespected you unless one man ngabyabadde big Bobo nzemu ng'omuntu. But I nakonzeza kunyonyo kuddamu mpuliriza video eno. Gy'ogamba mbu Nobat, simanya I attacked your brand. Where? The only person asobola n'okuyomba mweno gundi is Nobat Events. Actually, he was the center of whatever I was saying. Because sente bazikubookinga ogutali musango. Simanyi lwaki wanyize. Kali, nyambo ndageko mbu no wano nakudisrespect nzwano nayogedde obi ku brand yo. I will apologize. I will honestly apologize. I'll use the same platform I used on my TV and I will apologize. Next bio, Uncle Pallaso, I promise you. Tojja kunenya bugatto. Nja kulopayo wa Bobby ezo nkwateko. Nja kulopayo. Nomala nkwako bati. Bobby nakitegera nti no wankubi. Hey. Okay, if you don't know me, go and ask Bobby Wine. Go and ask him. Who is Haffy Powers? Kukuba okuba muganda we ajja kukuba bajja kukuba byebyo nno munange naye nga you guys enjoy your weekend sibyamaanyi nnyo biryawo mbuno anko pyo like ado yagakola mu kantu honestly bananga akantu naku zino kabula n'ogamba njagala obulira ayogera linnya nange papa mwambale kye wankoze naye nga tewali kyamaanyi no big deal.